Oluvannyuma lw'olusoma okusooka okuggyibwako akawuuwo olunaku olwaleero, abamu ku bakulira amasomero ag'enjawulo nga bali mu kwetegeka okulaba olusoma luno bwe lugenda okutambula, ye akulira essomero Likibuuka Memorial Primary School Empigi ali mu bweraliikirivu. Essomero lino enkuba yalitikkulako amabaati ku bizimbe ebimu ssabbiiti ewedde. Mu kiseera kino abayizi abali eyo mu bibiri ababadde bakozesa ekizimbe kino tebalina we bagenda kusomera. Olwaleero luno tebannaba kubeera bangi naye nga tusuubira wiiki ejja weeneebeerera tunatandikira wiiki ejja tujja kuba tetukyalina we tubassa. Deborah Wampeewo nga yakulira essomero lino agamba nti ekizimbe kino kye kimu ku ebyo ebyasooka okuzimbibwa ng'essomero lino lyakaggulwawo mu mwaka gwa 1921 ekyoleka nti ekizimbe kino kikaddiye. Amazima gali ekikyo kibadde kikaddiye kuba abasomerawo bagamba bye bimu byasookawo mu 1911 naye nga kyetaaga buyambi kuzaako kasolya. Ekisanga ng'amabaati tegaliiko bajja baffe ne batugamba nti nno tugende tusomeko mu kilaasi z'abaana abalala. Kati ono agamba nti ekiseera kituuse ebizimbe ebipya bizimbibwe abayizi baleme kudda mu bizimbe ebikadde ebiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Musomeramu abaana bali 2,305. Kale nno kati abo we tugenda okubassa we tugenda okwenyiga kyakusomooza kyamaanyi gye tuli ng'essomero. Deborah ategeezezza nti abayizi bonna mu kaseera kano bakyabatadde mu bibiina bya bannaabwe nga bwe banoonya ekyokukola. Tubanyize sitafu abasomesa tebakyayina tubataddeko abalala mu dayiningi naye nga bwe tutyo bwe tuli n'abalala bali mu layibulale. Kati asabye abakulembeze mu disitulikiti eno n'ab'ebyenjigiriza okudduukirira essomero lino mu bwangu olw'obwetaavu bwe lirina. Bajje batuyambe tusobole okutaasa essomero lyaffe ate abaana tusobole okufuna we tubasomeseza obulungi. Bwe tutuukiridde akulira okulambula amasomero mu Mpigi atutegeezezza nti ekizibu kino bakimanyiiko era bagenda kukikolako mu bunnambiro. Ekizimbe twategeezezza kaawo n'abakulembeze ba disitulikiti bakimanyi. Enteekateeka y'okutaasa embeera okufuna abaana be basomera egenda mu maaso. Mu masomero amalala ge tutuuseeko okubadde erya Abdul Salam Islamic Center abayizi tebajjumbidde lunaku lusooka era alikulira atubuulidde kino kwe kivudde. Ensonga y'obwavu eyo twekola ku teruyimba mu ggwanga lyonna naye olw'okuba nti naffe ate era mwe tuli tusalawo ne tubagumiikiriza aleese kyaleese ne tukyaniriza omwana n'alabika nti asoma. Ne mu disitulikiti y'Embalala naye abayizi batandise olusomo lwabwe olusooka mu masomero agasinga obungi newankubadde tebajjumbidde ku lunaku luno olusoose. Abakulu b'amasomero basabye abazadde okujja boogerezeganye ku bikyagaanye basobole okuzza abaana baabwe ku masomero kubanga obudde obw'olusomo luno butono ddala. Some parents they have low income, they have many pupils because they are preparing the learners for the secondary school, so we allow them.